Tutandikire ku Kivulu return of champion Kudo. Byagenda bitya? Tuli ku Kivulu kya Misa kya Walukaga. Tuli kushoya ndala nnyo naawe toza te kuleta. Ya kuleta kyali. Soka tumye ku mbozi yani. Toza kubiriwo buno kwebisa de byayoberwako n'ebifo. Oze kushoya Walukaga. Okulekera otya ne Misa kya Walukaga wakadongo kamu. Muyimbi. Nebulichonga esoje manso bode supportinga. Tusubireyo kakolabolo kuba oze ku Kivulu nga kino nga ameya wako wechengera ogenda muwayo kakolabo. Nzemba nomuwa mujogere nyangu yabampa nekite kina kubeera yadde okola ne mudowooza era lindeko tulabe nga mumanyi obukyabuziba. Misa kisema aradha Walukaga ina nyimba nyingi. Wimba chori kunyumira nga gwe ali no gamba bwayimba luno lunkolera. Nyimba ze nnungi z'okugamba. Nyimba ze nnungi. Wavayo notaka ku Twitter no gamba bafani mu December music mwesonyiwa. Enteekateeka zino zituuseewa. December atuuse. December atuuse. Anaba Katuuke. Abantu bagamba kino bali bongedde akira emyaka emirala ng'ebi. Tulinde kwatuuke tanatuuka. Sinawummula ne December tanatuuka. Olina interview mu gyali okola n'ogamba December wanatuuka oliwo okuyingira ebyobufuzi ng'okozesa ekibiina kyo ekya Law Breakers Association n'ogamba ojja kuyingira ebyobufuzi. Wali osaaga oba ali ebyali bya ddala? Kibiina weekiri ne kati endongo ekiyingirira kati njala mpomoza endongo nga ndiko mmenya amateeka mu bugenderevu. Ogenda ku kifo kyakyo ekyo? Ayinza kumenya amateeka. Association si political party. Wonadde akayimba bwezi abantu tebakategedde oba totegeeza? Waliwo abakategedde. Abantu akategedde ndi ku behalf we. Bajategedde endala olwo waliwo abagwa mu kategole yabalutegedde abo tubaleke. Soke tulute mu balutegedde kuba waliwo abategedde luno ngenda tebazitegeera. Buli omu afunako zaategera tuva balunaku tuta oluyimba aba buli wiiki wabeewo abalufunayo. Naye ng'osuubira akayimba kano message yabadde ki eri bafaani obanga nakutegeera ali? Manyo saanyo okwogera nnyo ndongo ganzi. Wano oluyimba byonna ebigambo bobiyimbye n'olutaakati ate n'atematema. Tugeza katemba ngenda fuuka vijje mala oyimba ate nnyonnyole oluyimba lwange. Kati bawana abayogera music nebajja okunnyonnyola be banaabategedde nabo. Akayintaviyu k'omukulu w'Emagere Wakalaba anti akola bungi. alina keyakola ng'ali e Bulaaya n'akwogerako n'akuwaana ebirungi ebitagambika Wakalaba. Saakalaba naye nga baba yampaana kyakabi. Mu bigambo bye yagamba bannayuganda bakuwa chance endala. Bannayuganda bakuwa chance osobole okutereza wewasobyanga ggwe. Oli wiringi okwetondera bannayuganda kukye nakola omukulu we yagamba anti kyetagera omufuna omubuuze chance gye bampa kuki ekyasobezebwa kitegera kuba simanyi kyenne kiriwo kuba singa information nagifuna bulungi osaana alifunye kyenzamu naye sinagiraba kati ate n'oli naye sirubaale nti ayogera ku mutwe gwa mulala. tuddemu ebibuuzo by'abantu. Enkolaganayo n'omukulu ow'Emagere eri etya? Simanyi okuba simusinkanangako. Nakubira nkuwadde n'akasi. Nange sinayiye. Akati alien juzi wavaayo n'ogamba ekibiina kyo ekya Fangon Forest bali bakiwandisiza baba ne bakikuddiza.
wawudeyo omuntu akyeyita yaba akyeyita ng'oyo tulaba olwo omuvubuka eyagamba nti wamugoba mu Forest era amanyikiddwa nga Biswanka kyekyamugobya mu Forest siri kuleva ennyonnyola ebyo okujja kwayana obba nnyonnyola lwaki era yatuuka ate okubeerawo Kyegera bw'anaakera ng'akomyewo ate nga gatandika obbikuba music gw'oyimba bangi bavayo ne bagamba nti babogamu gwe nga gwe future ya music mu Uganda ogiraba otya ne industry at large nga gwagirimu anti kati oyo aba akyogedde yaba ayimba ki oba omuntu asobola okujja n'ayogera ekyo nga si muyimbi kati bw'okaana n'omuntu nga civilian gobaako ekikyamu okujjako singa omuyimbi yajja n'akyogera oyo mba ne message ye ey'okumuddamu anti nembuuza nti future ya music mu Uganda nga industry gwe nga Alien ogiraba otya era eragawa no simanyi future ya music gyeraga naye future yange yegye nsobola okwogera nti yange ennungi kuba buli omu akolera kunoonya future nnungi yange ennungi naye omulala addako nawe yaddako neyalo buli omu yamanyi kyakolaki kyakolerera Alien ennyumba y'omukulu Champion Gudo etuuseewa ebyo beetaaga abantu nga tewawogana ensonga tuli kuza wano ate ensonga ezo nze nazibagamba naye ate mwakulaganamu abantu bafaani baagala kumanya bafaani ani faani bwe nasooka okugamba muno jangu ompagire nakuba ndongo yange ne wawagira kati balinde ekyo kyembagamba kye bayakola ki tegedde abantu beebuuza enkwacyo eri onroading baliiza bagamba eri 100% era yaddati bweti ne bweti enkwacyo era nayo yange nze naye ekigambo kyange ndiwadde mbogama tebe nabeerayo anfuna bwe kimu kyawula mu siteepu oba mu kaseera kati nkyali bize kyana byenkwasaganya era bwe nafuna akadde k'enkwacyo natusimbula Alien obugambo obusembayo kubagula ku Bukedde TV gwe nga Alien Skin obugambo oyinza okuba abafaani bo abafaani ba Bukedde ongeremu amaanyi tebapowa balabe Bukedde n'okwongera okukola ebibayisaawo nga tumaliza nkubuzayo akabuuzo kamu what inspires you okubanga ozuuka buli ku makya gwe nga Alien Skin ogenda okufata sikuwulidde bulungi what inspires you okubanga buli ku makya okeera n'ogenda n'ofata buli ku makya sifata kubanga nze nze okukaliiti nzukasanga 8 oba 9 ekikuza okusala ogamba bagende mu studio akankole ekyo nyina okukola nga Alien Skin abantu kye beetaaga okumanya kyekiriwo ekyo naawe kye kikuliise wano kwona gy'osula tuli ku mikyoni ya sente twagala sente era tewaba muntu akulimba mutagala se omukulu wamusonyiwa bakole ekyokola kimanyi bakulu wabasonyiwa bano abali bakuyisaamu eggaali abali bagala okweddiza nkwacyo tebasobola gyeddiza kuba kirowoozo nabo bakisangawo sikanangako nabo nze okyegeera bava ne bakwogerera ebisongovu ne bagamba oyo atuwalana biki bawalana mmanyi gye babeera bobe bamanyiza gye mbeera simanyi gye babeera toyanza Alien